kwekalakasa okugenda maaso mu ggwanga eryo. Obutabanguko buno okubaawo kyaddirira omukulembeze w'eggwanga eryo okuyimiriza Paalamenti n'okugoba abamu ku bakungu ba gavumenti omuli ne Ssaabaminisita. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ki African Union Moussa Faki Mahamat, bannansi mu ggwanga lya Tunisia balina okukkakkana ne gavumenti okulaba nga babaawo okwogerezeganya embeera esobola okudda mu nteeko. Mu ngeri y'emu ekibiina ki European Union nakyo kisabye abakulu n'abakwatibwako ensonga okuwa ssemateeka w'eggwanga eryo ekitiibwa era ne basaba wabeewo okukkaanya. Bano era basabiddwa okwewala ebikolwa eby'obuvuyo n'ebityoboola demokrasiya emirembe gisobole okubukala mu nsi yaabwe. Minisita w'ensonga z'ebweru mu Tunisia yategeezezza ng'ebyasaliddwawo omukulembeze w'eggwanga eryo bwe bitali byankomeredde era ng'essaawa yonna bisobola okukyusibwa. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obunene mu Tunisia nakyo kisabye abawagizi baakyo obuteenyigira mu bikolwa bya kwekalakaasa okusobola okwewala embeera okusajjuka. Embeera eno yonna yava ku mukulembeze w'eggwanga eryo okuyimiriza Paalamenti n'okugoba abamu ku bakungu ba gavumenti okuli ne Ssaabaminisita abantu kye bawakanya na buli kati. Kale ago nno ge nsobodde okutuusaako.